kansabe abemukibi na samuva kavuno from parliament ya Uganda. Obubaka obw'okusaasira omubaka wa Mawugola County Namugagoleti ku lw'abantu bakiikira mu parliament ye-11 atuuse okusaasira kweri mwami Kavuma Musa Keti Promotions olw'okuviibako mukyala we mukyala Nalwadde Kavuma abaddewo omugaso nnyo era tazikawa kubagiza n'amabugo ga miliyoni emu mwoyo gw'omugenzi guwummule mirembe nasaako mukono mubaka Namugagoleti Mawugola County. Tugenda okutwala omubiri gwa Mariam bano mwe mujja okukka mu ntaana Hajji Kato Balunywa Juma Daraus Mukole Malu Kato Big mwe mugenda okukka mu kabuli tekeyo omubiri gwa Mariam. Hajji Musa Kavuma ansabye obebaze okumubeererawo n'asaba mbategeeze nti bwe tuva wano tugenda bwebajja nitwasuze mu lumbe nkola ffe ya buwangwa ffenna tugenda bwebajja omugenzi yabadde awangaalira. Alina ekibiina mwali bakiyita True Family mujje mutuuse obubaka Kadala kulembera banno omwogeza jje Shafik mwenna mujje wa True Family nagambye batuwadde obukadde 14 okuyamba ku nteekateeka y'okwolekera mwanyinaffe Mariam Nalwadde. Bano basuubuzi kibuga Kampala basuubula ebintu bingi. Sebo tulinze ku sebo Chairman sembera no kumpi Hajji Kavuma nawe jangu bere ne banno Hajji Kavuma jangu ne secretary tuli member Hajji Kavuma bere ne banno wano bamugumye sonyowa rububa sikuyise ruba bino bya Abagaga Sebo MC mwewa nyo bakungu bakiziba nange mwenna naffe mwenna yongere ku microphone y'omugagga gayo gyongereko olw'embeera y'obudde protocol mukkirize ne begigendamu naye buli omu tumulabye mu kitiibwa kye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebigambo ebyange bijja kubeera bitono nnyo. Sebo Hajji Kavuma wamu ne famire yo webale nnyo okubeera n'emikwano emirungi ate era webale kubeera ng'otusaamu envunaanyizibwa olw'okubeera nti mukyala waffe bwe yafudde wakubidde mukama waffe chairman Hajji Abdallah Kamili Simu n'omutegeeza ensonga eyo era n'anonda okukulembera omukolo guno olw'enteekateeka y'okuziika. Sebo omulimu gubadde mugonvu olwa famire yo ennungi nti twatudde mu meeting jjo ebwe bajja tetwafunyeemu kuwakanyiziganya kwonna mu bantu ba famire yo era ne bakkiriza kyewakoze kyokubeera nga okulonda tubeere nga tutambuza omukolo ogwo. Sebo obuvunaanyizibwa bwatambudde bulungi ne tukola budget bbiri. Twakoze budget ey'obwebajja ey'ekiro ate era ng'ekyatambula egenda mu maaso mpaka nkya ne tukola ne budget eya wano. Naye Sebo abantu webale okuba n'emikwano emirungi. Ebudget gye twaluse yabadde ssente miliyoni nga 6 naye zonna Sebo zaafunise bulungi era tuva kutuula n'omuwanika ne tukebera nga tetunaba kuba na deficit yonna. Sebo webale nnyo okubeera n'emikwano emirungi. Ndowooza omulimu gwange gwabadde gwa kukola nteekateeka eno kugitambuza butya bwe tuziika mukyala waffe. Mbanjulidde nti ebintu byonna byatambudde bulungi era n'essaawa eno tukyali bulungi. Kale ndowooza awo nja kusaako kusiima buli omu eyawulidde omulango ogwo n'abeera nga atuddukira n'ajja mu ngeri. Sebo abantu bangi bazze mu ngeri ez'enjawulo, abamu bazze mu buyambi obwa ssente,
abandi batuwa ebintu ebikalu tubirina mu store gyebiri Kampala n'ebirala twabiriise wano kale omukolo sofa kukyali mulungi mwebale nnyo bannange mwenna benetambudde nammwe okuva ekiro n'okutuuka essaawa ya leero mwebale nnyo mwebalire ddala ndowooza obuba mbadde ntuusa obubaka bwa kusiima abakungubazi mwenna namwenna abatudduukiridde mu ngeri eza buli ngeri ebisigadde sijja kusukkaawo nja kusaba mukama waffe chairman w'ekibiina ekya True Family sebo ojje otuse obubaka bwo otuse obubaka bwaffe eri abakungubazi bano sebo oyo ye mubiro yeseno wa Naka Shipping oye Hajji Kadala Sentebe wa True Family Kamira Kadala yankwata buyampa kantu Mpaisi wange nga yakava ku muzindaalo guno mukkirize nange nkozese kumpi ebigambo byakozesezza ebyokusiima abantu mwenna ku lwange lw'ekibiina True Family tutuusa okusaasira eri muganda waffe Hajji Kavuma Musa olw'enjega eno eyaguddewo. Hajji Kavuma tukusaasidde nnyo. Hajji Kavuma mufunze nnyo. Mulaba True Family tuli wano nga bwe mutulaba naye nze ndi wankizo nnyo mu bano bonna embasirimbye mazima nekenyini agamanyi mu bano bonna nze nyinza okuwa ku history ya Kavuma Musa. Kavuma Musa nze tumaze naye emyaka 30 years nga tuli ba Luganda tuli ba Mukwano. Musa Kavuma twasinkana naye ewaffe Jjinja mu myaka egyo 1992 tuuka 1995 nga Musa Kavuma musuubuzi. Ever since tubadde Musa Kavuma nga abooluganda ab'omukwano era namba eno abasinga okutegera Musa Kavuma ndi omu ku lutindo olw'abagattawo naye ensonga ngewedde mukkirize mufunze nnyo bayisa amaze okwebaza n'okusiima abantu mwenna naye abantu abali wano True Family abasigadde batono nnyo mukkirize mabalage asoose wali ye mukodomi wange Ibra Sekate nga musajja wa produce asupplyinga azeeko Kamlat ye Kamlegeya musaza ali mu property musobozi azeeko ye Hajji Mustafa Kadala musajja wa property azeeko ye Sema Properties oyo wataka n'ebizimbe azeeko ye Hajji Musa Kabuye ali mu motoka azeeko ye Mulangira Kayondo naye ali mu motoka azeeko awo ye Fred Luwaga Omulangira ali mu mafuta Total Okesa ne Wandegeya azeeko ye Hajji Rashid Senyonga Prestige Margarine azeeko ye Saba Mwanyi mukadde waffe ngera be bapatroni baffe Hajji Muhammad Nsamba musubuzi we Mwanyi azeeko ye Hajji Miraj Kairos oyo ye omu kubasinga okutunda kangabe yasinga okutunda tiles mu Uganda ye Miraj azeeko
ye mukadde waffe era omwogezi w'ekibiina Hajji Shafiki Mulumba naye ali mu property azzeeko wali ye voice wange n'aka shipping ali mu byakukiriyalinga emigugu okugitwala n'okugikomyawo wano n'ensembyayawo muganda wange Hajji Musakavuma Keti Invents ali mu bya promotion ali ne mu motoka nze kamwe kogera nze Hajji Kamira Abdala ndi mu producer ni mu agroprocessing ngamaze okwanjula abantu abonna waliwo bakadde baffe abataliiwo naye apologies zatuuse muganda waffe Hajji Kavuma mukadde wo Hajji Badru Muwangaluka Plastics tetuli naye tali mu ggwanga Hajji Amini Baganzi taliiwo akolera wala Jamada Kikomeko naye asinganiddwa ali wala Pani World asinganiddwa naye ali wala bakadde bange ne collection ey'essente True Family as True Family okutali baganda bonga tulina enzige endala ate gye tujjamu ziri miliyoni 16 ze ba contributing mu nsonga eno okujjako okwongera okubeebaza mwebale nnyo True Family mwebale twabadde nammwe ekiro tuvuddewo nga bukya era tusaba True Family members nga enkola ya bulijjo bwe tuva wano tugende tubeesewo munnaffe ebwebajja paka enkya baganda bange bataata baffe Hajji Lubowa webale otuzaalira muganda waffe oyo tuli basanyufu nnyo era Allah amutukuumire namwe abatukuumire n'ebigambo ebyo abakungubazi mwenna tuleebazizza nnyo mwebale nnyo bye mwakoze byonna era tusaba Allah yaba batusasuliramu n'ebigambo ebyo mukkirize nkomaawo salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tweyanziza weetabidde okwanjula owa radio Made in Sereko oyanjula abalala naye Made in Sereko mwerabidde tali mu basoloozi naye kaneebaze kanyanjule Made in Sereko wa CBS ne muganda wange Abbe Mukiibi wa CBS. Okay, tweyanzige mwebale nnyo mwebalire ddala nimbye Abbe Mukiibi abantu banyula ebibiina byabwe kikyuga sikirabye oli wa kibiina ki chairman wange taliiwo chairman wo yange atulubwamu chairman wo katoyinza kugenda nga chairman taliiwo tiimu Kawumbi taliiwo maina fedetuli abatiimu Kawumbi temuwanika tiimu Kawumbi temuwanika Abitex is okay tiimu Kawumbi is okay nawekyengera is okay